Panda. KFM Panda. KFM Panda. Era naye tugende tulabe. Panda lwaki muwa credit? KFM Panda yuno aina likes million 5 emitwalo 8. Yes. Million 5. Aina following emitwalo 3 mu 7. Okitegedde nti content wa Panda tali mu kwegaggaza. Ali talent wise. Nti omusange nga agize piki ye agibuusiza agiwese okitegeera ate akikoze ebbanga ddene. Yes. kati oyo twetaaga twekwate kuoyo okitegeera okumebuuzaako okikola otya n'ekirala jasikeeko naye ku balala Panda oba embalala tugeze ku shooters oba ku vibes nalicognisingibwa ekitegeeza nti kati oyo ye amaanyi agateeka kuyuza kaveera. Era Panda togenda kuleera content ye ng'agamba kabula vibe oli mulalu simanya kusaga bwana togenda kiwulirayo. Panda video ze zizino ogenda kubanga waba talina kyayisaawo agenda kuba ne Fangoni Forest we otegeera baba talina Fangoni Forest we agenda kuba na kudigiye otegeera kati ye yalwana kuyuza kaveera k'eri Antonde wabula teyadda mukuluma buseenene buli muli Antonde buno buli buseenene buno obw'omusana babukwata babuteeka mu kaveera bweru makano kaluma ono kano kaluma kati corporate ekola naye okusanga ennyimba z'abantu abamu oba abayimbi abamu nga corporate tibagina na idea tebafunyemu naye nga mwakayana nnyo so nga mmwe mukayanirako bali basezi buto bafune ssente zaabwe otegeera. So nze omuyimbi gwe ndi mu kwogera naye kati yoyo omuyimbi agenda okuvaawo abaana be bafunemu kubanga bw'oba government asset we comparing nga General w'amagye afa bw'afa abaana be basigala gavumenti eyo gye yalwanirira emala kuvaako ne bwe batennavaako asigala akola ki n'asigala ng'afuna omusaala kati n'omuyimbi bw'ofuuka gavumenti asset ogenda kuba ofuna omusaala yadde oyimba yadde toyimbye ogenda kuba ofuna service eza gavumenti yadde oyimba yadde toyimba naye ekibuuzo baani abalina okusasulwa? Beba abayimbi abalina kye beekoledde okugeza Irene Ntale, Irene Namubiru, mukwano gwange Joana Kanyomozi, Rema Namakula, Chance Nalubega, Betty Mpologoma, Fina Basanyalaze, Titi Tabero, Len Titi, balina kye beekoledde mu bakyala. Joana Kanyomozi oyo nno muddingana kubanga ye ate akisussizza Shiba Kalungi naye akikoze akimekinze Basindi Sanyu. Oh my God. Sanyu oyo Sindi akikoze. Then mu basajja Fred Sebatta, Gerard Kiwiiwa, Banyawo, David Lutalo, Ragadi, Jajaraga, Chameleone, oyo tayogerwako, Chameleone, Bebe Kulu, Bobi Wine, abo baali badde nga bali ku payroll ya gavumenti. Kubanga basasula. Soko jjukire nti waliwo abayimbi abali eyo nga tobamanyi naye nga nabo bayimbi. Kati omuntu ono akikoze n'avaayo. You have to appreciate him. No mugamba nti waile kajje musimeko nga mulamu. Ba Kenzo, ba Gravity alina kyakoze. Kati nange kye mbadde mbuuzamu kati ne awo. Gavumenti okubanga ebategekera n'egamba nti Chameleone guno omwaka ajja genda wano. Abayimbi si bangi. Ati bangi. N'abagulupinga wamu bonna oba kisho ya muntu. Kisho eba ya muntu. Kati ogogamba kale tukigeze katono nnyo. Bw'olowooza King Saha akuba shomeka omwaka? Nyingi. N'atuuka n'ayimba ne bamunyaga n'omunyaga. N'ayimba n'emmotoka ye ne bagikubira nayo. Kakati kimenya ki okuba nti King Saha omwaka agenda kuba show 3 eza gavumenti. Okitegeera? Lutalo agenda kuba show 3 mu mwaka. Show 3 zimulema Lutalo. Kati lwaki ngamba nti bangi ne bayimba vuluga kwe tumenye baweze 20. Kati Uganda show 20 times 3 babeze bameka si kinana. Kati show kinana nyingi
ntono ku ggwanga omwaka mulambe ate ntolabaawo waliwo ogamba nti kati saha at this time yakola ki yaliko nti bw'omuteeka mu kategori y'abaddi Kenzo abaasiimuuseeko kitegeeza nti obenkanyankanyiza wamu bonna ebenkanyenkanye ntegeera bulungi kakati ekizibu we kiri tebenkanyenkanye wabula buli omu bamusiima lulwe okitegeera wabula akasaali oba akaguwa kaba kali wali nti kiki kyokoledde eggwanga olikoledde ki bw'osukka akasaale kali bwe nibwotongerako otegedde kino kigenda kujjawo abaana ba eri wamala eyafa ngenda kati ennyimba ze buli Christmas zikuba buli mwaka zikubwa fire bongole lutaaya kitegeeza nti yakaguwa yakatuuka wali awalwanirwa yatuukawo netafunyemu bapawulo Job Kafeero basudde yatuukawo naye teyafunamu kati kino tokitunuulira waliwo okubanga omuyimbi alina hiiti ahiitinze okitegeera naye nga hiiti tujawule n'okuba nti ono artist atuuse wali akoze projekiti gavumenti zetambuliddeko sitamina olwedda kayimba nekakuba ensi yonna nekyategeera okitegeera nekolera maali ensi yonna nekola ki nekategeera kati bw'ogamba nti ogenda kugoberera alina hiiti kiba kitegeeza obazizzaayo wali nti ataakole taalyenga kakati nze wemba nalima emmwanyi zange lwaki mba siirye kuolo gwe sikoze kati kitegeeza nti ndiba n'abayimbi benkumenyedde ba King Saha David Lutalo abo balina kye bakoze ba Chameleone ba Bobi Wine abo baatuuka wali awalwanirwa kati essaawa baali badde babateerawo entegeka nti niwanaaba avuddewo takyasobola kufuna hiiti obwo obudde naye okusinziira ku mirimu gy'akoze byakoleddwa eggwanga byakoledde eggwanga gy'appreciatingibwe osange nti tikikyetaaga Fred Sebatta kujja ku stage kufuna $50,000 tikikyetaaga Fred Sebatta kujja kukaabirira minisita simanyi abaana baaganye okusoma minisita oyo yali badde government asset nga yasetingibwa nti omuyimbi bw'atuuka ku level bweti kati naffe tumukwatireko mu bulamu bwo bwonna obusigaddewo tutambule naye afunye kibi tuyimirire naye afunye kirungi tuyimirire naye bino ebyokuba nti olina kubeera kazindaalo mpaka kati ekyokulabira ku muganda waffe yatuvaako radio fenna tukimanyi radio alayimba ng'ennyonza yali presentinga Uganda mu Coke studio wangi wali presentingidde eggwanga nga w'amaanyi naye kati yavaawo music we nakati tukyali naye akyatukolera akuba drive akuba ebibaala wonna vibe zikwata ku nnyimba ze naye financially abaana be bali luddawo bo tebafunamu kati awo wenkugambira nti we have to appreciate naye tulina ku appreciatingani sigwaze n'ovuma abantu ererere n'okuba olwali yimba byekisiru n'oyagala baku appreciating ebyo tugenda bigoba tutya tugenda bigoba nga tutandise oku appreciatinga bana balina kye bakoze tubateeka ku layini ntugamba nti kasi tootuuka wano nga waddukanga emisinde n'osimatuka n'ogamba kasi tootuuka kaguwa panti gwasinze gwakulembedde kasita buli yatuuka ku nnamba emu kati yali badde alya ku ssente ze okitegeera kati awo wetwagala naye waliwo ate abeegaggaza abakoze batya abo abeegaggaza tonatuuka weefuula sita kati abo bazze lwa mulembe guno ate tebayimba yimbi bokka abo abeegaggaza weefudde serebu byotali ovimbye ovumye abantu kuviira ddala ku kyalo kyewammwe bannange mwabeegaggaza obusungu nga bungi anti bitwagala okugoba mirimu bitwagala okugoba mirimu gino kati nze ndi mwogezi wa mikolo okitegeera naye kati sisobola kuyimirira mu Barunabba kituufu omanyi nti oli ali wano naawe sisobola kuyimirira mu mugagga Muterya Ntondi sisobola kuyimirira gundi ono Moze yes okitegeera naye nga nange ndi mubi mwogwo omulimu naye kisinziira gukoledde ebbanga ki
osegere naye munnaye mwabegaggazi naddala TikTok yatonoona mama baseri bali ku TikTok omuntu bwakwata video ye nafuna abantu 10 muganda wange bali wano ku ground wano waffe Lyantonde wano batuseyo nene ate mama newuunya era nze ntya n'okutya nosanga omuntu ayina omuntu ayina ki aguze headset aguze ekiwundo ekiko ekijampa tagaba mulabe muganda wange bikokyera bwereere ebyo bijaketi byejjeko era nze njagala mbabuulire mubavubukamu abeefuula abakabi nkamba kuviire kumu asoboka aneefuula obwakabi muno n'ogula ekijaketi n'ogula ekijaketi okyetaddeko otaddeko gago otaddeko ekikofiira otadde byedisite mu matu olw'okubuulira bulayikisi 8 tumbaavu bantu mmwe mugenda okuwulira emirimu gy'abantu mwegaggaza okitegere ensi tennakulikogonaizinga n'akamu naye ku kyalo ewamwe tebakumanyi yadde abantu 10 otuukayo ne bakumanyi kuba oli mutabani wagundi naye nga tebakutegeera bulungi nti n'ovimba n'ovuma waliwo bano ani asooka kwabo ne bajja n'owulira neze kambabuulire baana mmwe mu aba TikTok ebalimbye oli najja n'awabula kati nze wamma nganze n'aligambye bwenti nebwenti ku nsonga kiraggwani kyogamba nti TikTok si serebu ofundako ba YouTuber kati gwe TikTok jampa zibokyera bwereere muzijjemu fe abantu bemusiiba mutubamanyi muli ba bulijjo timulina kyemuli bano kakofiira isita kakofiira sebo otuukawo talala nakulamusa ayina abantu omutwalo gumu Uganda erimu abantu miliyoni ziri mu nkaaga bwe just abalaba byokola nga tene bitu bikola bulungi bali omutwalo gumu mu 8 naye munaayo ovimbye tolamusa n'abantu oli sita oyambala n'enkofiira ne jaketi toyagala abantu bakulabe genda ogula omweru nze nganze nze badde simulabangako nanti simulimba simumanyi anti tomanyi batambula bebise babezaako gundi omanyi kati bano nze mbakompeyalinga ng'enseenene enseenene osobola okukwata enseenene 10 mu kaveera ka 10 nekoloza nga zirina amanyi buli emu erina amanyi agati mu kaveera enseenene 10 mu kaveera kamu naye nga buli emu erina amanyi abiri ekifo ky'okuluma akaveera zikayuze zifulume ate zeeruma zo zenyini kati buno simanya kakofiira simanya kabula vibe kabula vibe osanga bwezalawo eyo nze Loni Saifa nze nanyini Lyantonde nze nina vibe nze nina amasanyalaze era kati wobunalaba video bwedaga kaka toyagala tumwogere kafuna amasanyalaze mulina kando mumpa amasanyalaze tumbaavu kati ayinayo abagoyezi be kakaaga mu 296 naye kati sebo nayambala beats ku matu nateekako jaketi ne ku muzigo tabuuza serebu ne ku muzigo tabuuza era yalaba w'amaanyi kakati bano be bantu be tutalina ku appreciatinga kino nkikoze kujjayo ani gwe tulina okuwa ani asaanidde ekyo ekintu nga gavumenti emusinga kyakoze newotaali badde gavumenti naye omuntu n'ogamba nti mu butuufu ono akoze ekimala asiimibwe nammwe abeegaggazza ng'ate ebikontenti bye mutuwa bya kisiru naye tovimbe tolamusana abantu ku mizigo kwosula oluyingira ekigambo ekyo okwegaggaza nuwetunuzamu kakamera n'otandika okwogera nosensi bwe buno kyokka ate singa beegatta ne beewabula osanga baali badde b'amaanyi ne bagaa kakati ninayo following abantu mutwalo ng'olinayo kakaaga nze ninayo naye singa twegatta bano abantu ne tubawo ekintu ekirungi content n'abeera nga kyekyo naye kati osanga kakofiira avuma Loni avuma kabula vibe ono kaleebu kabula vibe navuma Pepu Saga musajja wange Pepu Saga katulabe Pepu Saga olina bameka
Pepusaga nze kambabuulire kati nno ye yabajjamu buzzi baali tebamusuubira era naye yasooka bayisaamu gaali awo seba alina Pepusaga TV Pepusaga yugi kati katulabe kakati abantu bano singa mutuwa ekintu ekirungi oba oli awo alinayo 1,900 following 1,900 abamu alina 900 alinayo 900 alina 900 agwe naye kakati ono omusajja sente ze yeteekamu singa alina nyingi ayambadde amaggwa enkofiira jaketi ayinza n'okusanga n'atakubuuza takumanyi. TikTok yaleese ekizibu by the way nze neyetonozaamu kamera nti okitegeera alaba wa kitalo alaba mmwe abamulaba just wafuuze kaakati mu ekyo nze katono munnaffe alina live aliwo yoyo gyali kamugende mulime mukole muleke kudda mu bintu bya kisiru ali live ono ndaba DJ Stress Pro musajja ajja kunyiigira alinayo 883 kati abataddeko live awo naye kati ate ono ye teyakikuba nedda kankubuulire ekintu kimu waliwo ekintu Katonda kyayinza okukola nga kyamagero katono shoyi ekyamagero ekyamuyamba n'abantu kati kankikugambe muganda wange bali abantu tebaali babo omusajja nga nedda atimbye ayisiza mu drive abantu bazze bajjudde ate si babe kakati mbadde nsaba bategeka enkya sinanca gwetegeka ennaku z'omwezi z'oyagala okuva olwaleero paka mwaka guno nga guwene bayite ne ku Krisimansi olabo baba najja nga abajja luli kiringa kisiraani nti endiga yagundi lwebuze ate embwayo lwepamye ebyoni kati kaali kasima omukisa gwajja gwajja buzi sho ne bagisazaamu eya lutalo kati abantu okuba nga bazze dda ate fenna tukimanyi lutalo ye muntu asika abantu okuva mu byalo ebyenjawulo kati oli yazze dda yaleese emaali ye talina wakugitegulira ne bagamba ne wano baala akyekubye tugende mu steps naye tewali muntu oyo tumutadde ate mukwano gwange nenze nkuwulira bituufu muleke kwegaggaza musooke mukole kontenti nze bampita mseriki nga tugezigamba nti yes kale lyantonde bwegamba nti kale ono alinako watuuse ku kya TikTok kale nemu okitegeera nti ne kontenti we asala n'atuukako kugundi n'atuukako ani kati tugenda kutandika n'ono omusajja ate njagala tukkirize nti byenkugamba bituufu bamuyita ani aliwa eka mwe buseenene mmwe temulina yadde kyemudda katono panda alina kyeyekoledde otegere afollowings 5,900 era bw'otunaye bwafollowings katubalabe ndaba yabakweka yabahaidi yes naye nga 5,900 nga ye alina following million 3,31 ekitegeeza alina kyakoze eki kyakoze ate ne content we taliimu mbw ate gundi herere kati waliwo nalaba balumba Pepusaga kati ziba nseenene kweruma simanya mbu ate mbu simanya yakola simanya mbu kakaaga simanya nebabuuza kati ate ebyo waliwo omulala bamuyita Quality Homes nze mbamanyi mulina bakyali bange abamanyi mikwano gyo naye nze nalaba mmwe nga mwe muli nseenene mu kaveera Quality Homes enswera ekwagala yekugwa nze bakyali bange munoonye kontenti wammwe nga we mwagala naye kasi oteekamu okulumba omuntu oli akoze kontenti we anoonya abagagga 10 atojje kati oyo tanamala muli atonde wiiki amanya atya abagagga kati gwe obamanyi bakuyambye tolina kiddako waliwo awo abaamaleva abamubuukira anyway njagala obategeeza nti bwe mubanga mulowooza muli bakami kati then muliko ekikyamu kyemunaba era ebyo bulijjo wooyita nga weevimbe otaddeko bibitisi ddayo obuuza abantu bebagenda okulakinga vidiyo zo bebagenda okubuuminga okubustinga naye ebyo byoliko
mbugwe munnayo oli sita ne ku muzigo tobuuza nera ndo dajja kugobera bwerere mu nju atoswale kati omulala gwe njagala okwapusiatinga waba DJ bamuyita DJ Rick musajja wange oyo DJ Rick ye muntu akola content we nga ye era video ya DJ Rick ojagiraba nga akuba mukolo ojagiraba nga ali mu kikadde kye ate Rick ye muntu ave Masaka nakone embalala nakuba embalala kakati oyo alina kiyekoledde naye yafokasinga kuluma kaveera naye mmwe busene ne mmwe obuli mu kuluma bannabwe n'oluma munno ate nga muli awo ngondi ye mukaveera keekamu muli mu kaveera keekamu amanyo ge walikozeseza okuluma akaveera mufulume okufuluma akaveera kitegeeza nti kuba kwe Masaka nga DJ Rick bwakikola kubako embalala ono embalala ku gini shooters akuba wali wakuna lwakusatu awo ono awaliwo awo ekibaala nga ovamu nga mu kizungu Rick akubayo akuba ekinoni akitegeeza nti kati ye yefokasingako okitegeera naye gwe ozize kuluma munno omulumya ebiteegateega ate n'ekirala kati nze ndi MC muba MC bawana eryantoni omuntu gwempa appreciation oba gwensiima bamuyita MC Twocha Twocha by the way osobola n'omusaa ku TikTok nga talina yadde n'essimu egenda ku TikTok oluusi nga tagirina naye ku ground wadde buli akwata omuzindalo n'ageegeenya yalabira ku Twocha okitegeera kati gwe bw'ovaayo kyokka owulira bumuluma obwo obuseenene osanga nga bumutaddeko amannya yakubwa enjaga kaakati gwe wagenda kuwulira muzindalo gw'ogulirako nga Twocha akoze eki nga ye yagwogerirako dda MC Twocha by the way ye muntu asaana okuba nga akola ki nga alicognizingibwa oyagala toyagala bintu byenjogera togenda byagala nti ono muba MC this person ayina kyeyekoledde Twocha talina muyimbi gwatayise Twocha ye muntu eyalayinidde kuwano ne Chameleone okitegeera ate Chameleone fena tukiza ye namba emu wa East Africa kati oba wa Uganda okitegeera ojagamba oyo kisimanya biki yaggwako gwolinawa okubyewa Twocha TV ezimu wane Uganda yali azikubiddeko yali akoze ku TV wane Uganda ez'amaanyi ne bamuwa night nga ya holdinga ya hostinga gwagamba wakabi wali okubyewa mwe buli omwo simanya Demi MC Demi MC simanya Demi MC nga simumanya ate wali awo mbirizi B Demi MC waliwo six packs bamanyi ba MC bangi ba MC lwasa muderi mukolere bia mukolere kulinya mukolere ebyo mutwala abayimbi mukomyewo abakaliyo kimu byebyo otegera nze ndi MC nenze na specializing ndi wa mikolo nga sosi bibala oba ne radio mikolo radio togenda kunda era stage gyondabako manya nti that is a special duty oli yantuukiridde ng'ayagala nze yangu gyonkolereko osegera ayagala nze naye bw'osanga munnange olw'okuba yategese asolooza ku mulyango kyaliwo promota akumanyi n'akuwa akazindaalo n'osooka ovuma abantu yeze namba emu werererererere abo Batwocha baana wakozeewa omuntu afuuka ddi ow'amaanyi afuuka ddi gundi degamba nti gundi nti seba wama serebe ku TikTok eddi kaakati kino tukijje ku TikTok ekifuula TikTok okubeera ow'amaanyi olina kufokasinga ku content wa mulundi ogwo gumu nga todde eno n'eno ne YouTube okuba ow'amaanyi olina kufokasinga ku kintu kimu ate ekirala ku YouTube olina okubeera updated mwekyo kye wakwata kati Pep Saga ye nno simuinaako nnyo olutalo Pep Saga yamanya content we nti ndongo lwakuba yazeemu kaawo n'atagala adduse mawulire n'atuwa updates ate kati ali kino nungi naye kati nze Eric yakufollowing olw'endongo oba onsudde nti tojja kusanga peji ya Suna Beni nga atuwa amawulire agagudde ku kitundu omukazi yeetugidde mu nju kati mukazi yeetugidde mu nju Suna Beni amwagaza yeetuze bibye DJ Space Pro ndi ku page yo ondeteddeko egindi ente zafudde kati binyamba ki
kabula vibe kati ye kabula vibe yekweka mu bingi ye kabula vibe buli kijja kibuukira kati singa ofokasinga ku ekyo gwe gye tukusuubira ebyo enteeka shaga mazafudde kabula vibe tuwe information gindi zafudde naye ate nodda ku content simanyi oline DJ gundi muje tutunde engoye muje mugwala awo bobula simanyi ate omwana yuno avuma abantu lwaki tulole kati waliwo ne scenario yali waawo akaana kano kahanta yes scenario yali mukakofiira nawani kabula vibe era abasinga bagamba mbu bwe bamukwasa nenze siwagira kuvuma muntu era abaana bonna ababuukiraawo nze sijajinga muntu simanyi kyali kitya ekyo sikiinaako idea naye tuddayo eri content wise oli otya kugamba kiki kyotadde ku mmeeza kati nze olaba mu radio yaffe bino gye tukola professor okola drive show ogikoledde emyaka 14 kati nze Erika agikoze emyaka 7 sobola ate kujjawo n'enkubuukira okitegeera kati wetuba tuwa credit ku Eric ne Masanda nange kenyini negatta mbawagirani mubawa credit Masanda kubanga kyakoze akikoze emyaka 13 kati atenze yakakijjamu emyezi 4 emyaka 6 emyaka 7 sisobola gamba nze bikaliba nnyo wabula ate buli muntu alina omukisa gwe yes kati Panda bino byakola waliwo omusajja ekyotera bamuyita Yasine Bukala ya omumanyi mujuki amusa pichi akola kyebyo naye nze okusanga Panda asinga Yasine Bukala following nenga Yasine Bukala nze kye nkugamba namulaba 214 nga wamaanyi mu ebyo ebintu nga mukambwe nnyo naye kati kyekiri kye tuyite tutumu naye tutumu ligenda kujjamu ekyo kyofokasinzeeko otegere ate bw'olaba nti Eric wa drive show kati njogerera mu radio kuba gye nkolako akutteyo kati naawe professor wa sports tojja ate mu sports yo n'ovumanzo wa drive nogamba oli bisi wabula we tubanga nze nkuba drive nsobola okuba nga nkwegasseeko gwe wa sports nga gwe w'amaanyi nga w'okuba omupiira gwe n'oguggwa ekawungezi mbatwala mu ndongo kyategeeza twesitula gegali amaanyi geŋŋambye nti ekifo ky'okwekwata ku bannammwe mwezimba nga mmwe abo bwe muyita bakabula simanya tiktoka nemukola ng'aka association kammwe n'ogamba nti ono focus ye ya ndongo ono wakino one day oba last day in the week oba in the month fenna tubaawo netukola live owa Eric ajja kujja owa Masanda ajje owa abawagizi abenjawulo ne bajja kati eyo booming oba boosting ojja kusanga nti abadde tamanyi Loni Cypher oba Cypher Promotions ategeka Jaze Night agenda mulabiro owa Kalebu owa Kabula Vibe abadde tamanyi Stress Pro ajja mutegera ku Pep Saga one night oba kakofiira era nga buli omu wano intro eba buli omu alanga nalange nakuze mwezi tugenda kubeera live fenna nze negu tugenda kubeerako nga gundi bwe yakizimba ono Bruno K yes nazimba ekibozibozi mpola era naye alanga n'agamba ngenda kubeera negwe mbulira gundi oyo Bruno K bwe yalavumyeko Mickey Sims Tofan ate ne Mickey naye kyakola afunayo awo event n'agamba nakuze mwezi tugenda kubeera live no n'ensonga bweti nebweti okitegeera negundi akikola Alani Cruz okitegeera ne Kasuku ne gwoluliddeyo Kasuku ng'alumba Bruno K buli omu yafokasinga ku kike buli omu akola kike buli omu naye bano abaawano munnange anti content nakugenda n'okubasanga ataddeko grade set kati jacket ekwokera kimazima musana aliwenda ani jacket gweyokya waliwo abejaketi waliwo abesweta waliwo abamayembe nze kale that's why nze mbedde mu Lyantonde ndi mukozi wa radio nkozeeko emyaka 7 ate nakati nikwendi naye nze achievements zange oba obwakabi bwange mbulabira ku achievement okitegeera bwe natandika si bwe ndi kati gamba nti waliwo step ahead ne mu mulimo Eric gwewali ogamba Eric jangu nkolere kati okukunkozesa
oba mpulidde ku kaalo oba ku voice of Lyantonde oba ku Kabula so kitegeeza waliwo negotiations zitukanyiza terms and conditions buli mwezi nfuna nga si byali nsiko kutu jangu speed mukamane kanziruke otegeera ojja kumpulira ondabe ku TV ezimu naye nga okugendayo nkikoleredde ne seetadde mu kamera otegeera nze Eric nze muntu akuyita kango n'abamu tebamumanyi naye nze Eric Mayini n'abafaanizi ekiruhuula otegeera kubanga nina bafaani ne besimanyi na kumanya nina bafaanizi ebweru bempeereza nga nze empeereza wano Lyantonde nene ebweru nibakola ki nakifuna bungi nakitenda era Akaayi Sembabule eyo simanya Lwengo okitegedde nga bankubira essimu ne bambusinga ne banvimbisa nene nsigala nga nkimanyi nosiganga okyali nogamba waayi sinnatuuka okitegera naye gwe munnange nze okyalya namutoninyira ogolemeddeko onywa n'obuugi bw'ebitaano bonna oba omu bonna naawe buno obusenene bwamuno kati olyaga kuŋŋamba abo bali emmere ey'emitwalo toyina nabwolabirira nawe tikusobola kwerabirira ate nti naye ovimbye nti kasita afunamu okukolayike nga nagula kakoko akakoka mu kamera bwekire muli janja agomalo nawe bavubuka tebavuma nenamu agomalo nawe nenze bambi ekinnuma bagenda ne bagula obukomando mu jaketi nakuyitakawo oyinza ogava kulya nkoko kumbe kimwokya papa baira abamufe tetubanenya nze mbamanyi olaba omuntu atambula speed manya either ayina bimwokya mu nsawo oba bamuyitidde buugi omanyi obuugi buwooma bwokya kati muba mudduka kunywa buugi naye abamu tubanenyeza bwereere muba mudduka obuugi babubega bega emmere ya taatawo kiteeke ku mmeeza obuugi era obujja gundi oliwa buyidde yanguwa kubanga buwooma bwokya naye kati sibajerega sibavuma kuba nange nkyali bubi okitegeere nange nkyalina byenjagala okutereeza okutuukako ebirala bingi achievement nkyalina nyingi nze natandikira ku radio bagiyita Kafo eyasookawo nga seeni eriwo ekyotera kakati nenzija Lyantonde ate njagala nveeyo kati right now ndi mu kudiringa nambalala era abangoberera bakimanyi ndi mbalala ku tayali kati ngenda kuva ate ku tayali ompulire Kampala naye ezo zonna achievement zijja otegedde kikyofokasinzeeko gwenga webrandinze otya bwebali nnyo content wo ali atya munaye Eric twakulidde ku radio tobuuza bantu oteekeko sweta by the way ekibuuzo ekyo bakimbuuzaako yagamba naye lwaki Masanda amaze ku radio emyaka gyonna osobola omutuukako n'omubuuza nemutuula ne munyumya n'omusanga alina mu bbaala gy'otasuubira nga tudde ali mu kunywa ne bakyaliibi naye mbagamba gwe engeri gy'oyagalamu ensi ekutwala gyekutwalamu bw'olaba nga Masanda w'amaanyi akikola kati ate gwe alina likes 10 lwaki weegaggazi gwakoze ku radio omwaka gumu ng'oli akikoze olwedde alina n'abantu abamulabiddeko ne basoma omulimu gwalimu alina n'abaana basomesezza omulimu ogwo naye ng'era okyasobola omutuukako omukubira essimu n'akwata sebo kati bano ba TikTok betwogerako omufuna okola appointment n'omugamba nti mukulu n'agamba tafulu mweyagadde baana ba maama nze mbatya appointment era bw'abamu balina business otuukawo n'akuleka oyogere n'omwana yisita just nakuwa oyogere n'omwana kati nnyo waliwo jasinjawo bako nange singira waliwo okubamu ku ba TikTok betulaba nga bo balina ba bodyguard